talina wa kuluma abantu. Abiri mu esatu okuva twatandika ekintu kino nga mukwano gwaffe Ssaabasanyusa atimbye shoye etakyaliko kulanga kulala kuba kati ya Lwakutaano lwolunaku olukonse enkya ebbanga libadde nga tutambula era tubebaza okuba nti mutambudde naffe ffenna abali kusanyuka TV tulwana press conference eya Mixim Stofane ashe eno eyengedde tekyali kulanga kulala era wenjogerera kati n'omugole tumuyina wali mu kifo tugenda kuba twogera kwa tukakasente kateeka eri etya abantu basuubire ki omuntu agenda okusasula emitwalo gy'ebiri oba emitwalo 5 naye asasudde miliyoni ye ya tebo asuubire ki agenda kuseka ofuawaze paka wavaawo tusubireyo red carpet byonna ogenda kubanga obimanya essaawa eno so tulina nga sinaba kugenda wala kuyita mugole tulinawo bannaffe abatwagadde ne bagamba Mixim Stofane yasanyusa nnyo abantu mu lockdown teyakomawo naye twava mu lockdown yasigala asanyusa abantu era ne bagamba nti bw'aba atimbye shoye tujja kujja tumuwagire sasa eno ngenda kwaniriza Madam Grace okuva mu Simba Automotives abatunda pichi asooka atubuulire lwaki baavaayo ne begatta ku Miki era tusubire ki ku lunaku olwa show nga Simba Automotive egenda kuwacha abawagizi ba Miki abagenda okuba kusasula olunaku olwo emitwalo gyabwe ebiri n'emitwalo 5 yasasudde teba akakadde. Madam Grace Manya Grace Nava yongeza ku ddoboozi. Amanya Grace Nava okuva mu Simba Automotives tuli wano lwaleero okuwagira Miki. We are very proud to be part of this event. Twajoininga Miki mu cause eno okusupportinga ba youth out there nga tubawa pichi nabo bagende bekolere ku sente. Youth yenna ali eyo nga ayagala kwekolera ka sente tuyina pichi ezisobola okumukolera sente buli lunaku. Era tubasaba tubakungiriza. Ya tubakunga. Yes, tubakunga. Muje nga 10 ku Lwakutaano muje musupporting Miki ku Theatre Bonita. Abasimba Automotives tugenda kubeerayo nnyo era tugenda kugaba pitch polo lunaku. Era mba mwagala yenna ali eyo nga atwetaaga nga ayagala kufuna ku pitch zaffe so tukubira ku 0800 333 666 tukubire konze kenyini ngenda kugikwata nkuyambe tweyanziza nnyo kubeera part of the event. Madam Grace okuva mu Simba Automotive abava ne bagamba bannaye Miki bw'abazze agende era gwagenda okujja olunaku Lwokutaano ogenda kuba ofuna pichi ojja kuba ne chance wangula pichi tiketi yo kasi togigula bwoti akakisa kayinza okukwata wali bemusibu banajja ku stage ne balangira nti bannaye kati sawa yakuwangula pichi tiketi yo neeyitamu munnaye ng'ovaawo ne pichi kati kitegeeza nti gwaleyo Munnayuganda togenda kujja buzi kunyumirwa olina chance okyusa obulamu bwo ogenda ovaawo nga oboze na boda ovaawo either ofunye boda agenda okuvuga ku pichi yo oba gwagyevugira oba togimanyi nze nja bavuga kuba nange siri bulungi naye tugenda gigaba property siri bulungi tazigirira tugenda gigaba tira bannaffe aba Buganda Kombucha nabo bavudde ne bagamba Miki bamuteekamu omusimbi era tubadde tumulaba nga musajja afa bagala ne Buganda Kombucha buli sikiti Buganda Kombucha ne kuno bavuddeyo katumanyi kye batuleetedde era lwaki beegasse ku Miki kampita badamulire yaani ayogereko eri bannamawulire. Well, amanya gange bampita Karungi Renila Lilian nganze PRO wa Buganda Kombucha drink. Mixim Stofane brand influencer waffe tukoze naye banga era bukyanga Miki yegata ku Buganda Kombucha amazima asude brand yaffe nga Buganda Kombucha. Buganda Kombucha tugenda kuwagira Mixim Stofane tetukomye kubeera ba sponsors aba show tuguze table 2 tuguze ne tickets eza ordinary tickets eza kakadde kamu ngenda kubanzi mukwasa wano awo nyinyi awo ulira vibe Tereka sense azikwase bulungi kubanga silabye tetwakwasa azikwase bulungi Buganda Kombucha tugenda gaba obugaali
So tulina obugaali mujje nga 10 November ku Theatre La Bonita tuseke tunywe Buganda kombucha ayagala okusubula Buganda kombucha so tukwira ku noti 788 009990 yes nga 10 November Miki Sims Tufani ne Buganda kombucha drink. Oh yeah. Bolo tabulako Evelyn yogera keri banna mawulire. Nga musanyisa okundaba. Naffe tusanyise. Amanya gange bampita Evelyn Namulondo. Yes, nga nebaza Miki kubanga yavaayo okulanirira abavubuka. Ebyo ebintu byabagenda okugaba babeera basupportinga abavubuka. Kino kikuwa ekyokuyiga nti n'abavubuka abalala bali eyo nga birina opportunities mu supporting abavubuka bannammwe sisi okweyagaliza kati Miki yandibadde yeyagaliza nga ye emiryango gijja kugulawo ssaawa 8 bookings zijja kugulawo ssaawa 2 ez'okumakya tickets zijja baweziri $2,500 ne table akakadde buli kimu security gulugulu banaye nalabyeko ku rehearsal za Miki ne ngamba my god kuno omwana bulijjo ali luddawa yeekwekawa Miki bulijjo weekwekawa tazanya ne bazanya naye mujje mu supporting ati nange nkwebaza okubanga wanondo okubeera coordinator wa show yo ja abali omwebuuza nti Miki muyita ntya biki he is my son. Manye bino ebintu ebimu tubeere bantu bakulu naawe Evelyn Namulondo olina kyonoonya mwana wo kuva ddi no buli mulenzi yenna ali mu industry muganda wange mutabani wange naawe gwe Ibra eri esingayo kubanga nze nalabeko ku pulaani sinalaba kyebagenda kola naye kyemmanyi Steve Jini wagamba nti ngenda kukola kino nakyeyimbamu manya nti ataddemu omusimbi so mujje muwagire tunaafa aba Century Properties abaatuwa ettaka tugenda okugaba olwokutaano era gwagenda okujja olina chance togenda koma kuwangula piki kuwangula bugaali ogenda kuba ofuna ne chance okuwangula ettaka ne school fees tunaafa aba Simba Automotives abagaye munnange piki ogenda gifuna tulina Abaganda kombucha obugaali babuleese tulina Afromobile osobola okubanga munayo gifune ku simu yo odownloading app yo osobola okola TV gyoyagala olabe channel gyoyagala ku Afromobile app tulina abasecha tubogeddeko Nisa Cosmetics abanisa bakola bizigo abakyala bagala okwewunda bagala faana nga Evelyn Namulondo Nisa bintu ebyatukola byonna ensonga eyo n'abalala bangi Miki ajja kubanga abogerako tulina muganda waffe muyimbi bamuyita Raja mukwano gwa Miki era naye aze n'agamba Miki ku lunaku lwe luli olwokutaano agenda kubeerawo ne press conference yagambye nja keera mbeerewo ku lwa Miki tusuubira abayimbi abalala bangi nnyo nga Miki wagenda batugamba kuba saagala mumwogerera naye nga sooka tufuneko Raja ayogereko gye muli naye atulabe atukolere kiki ekyenjawulo kyalayo Miki ekimuleese olunaku olwaleero Raja saawa yo that you bless my family. All you want to jolly to come and bless me. Man and no nice, man and no nice. If you wanna kiss to my bitski, big up. If you wanna dance to my bitsy, big up. If you wanna kiss to my pristy, I'm not a pristy, I'm not a pristy. So, yo, never zanyo. Eksoka mbebaza nnyo bannange mwenna abazze olwaleero n'abatulabeeyo ndi wano bampita Raja Miki ono ndi wano nga muganda we ekisooka kya byonna abantu abasinga bandaba naye olugendo lwange luwanvu mukyo mulimu abasajja abazze bantemera empende ennene okulaba nga mbatuukako eyo mu ndabe so kibadde kya buli az'amaanyi obutajja wano kubanga ono muganda wange ankubira essimu n'ampabula nzikiriza nti Miki kyakulabirako ky'amaanyi eri omuvubuka ali eyo yenna nzikiriza nti Miki atuwadde ekyokulabirako ky'amaanyi kuba nze embeera gy'ava nzikiriza abavubuka beeyo bonna bonna bamwenyumirizaamu so sijja kwogera bingi okugjako basaba nobakowoola abatulaba mwenna bannange mbasaba mujje tulabe Miki tunyumirwe Miki kubanga ebintu byakoze by'amaanyi nzikiriza nti okubawo kwammwe kijja kuweesa omukolo ogwo amaanyi n'ekitiibwa n'okwongera amaanyi mu bavubuka okulaba nti buli omu ajja sobola okikola mbasaba nga mbeegayirira nga nze Badman Raja mbasaba ku lunaku olwo banaye tubeerewo ku lwa muganda wange Miki mukama bawo omukisa nga mujja mbagala nnyo
baagadde nabo bagenda kwagala era tusuubira nti koze ku koze eno eya Miki yokuba nti ayagala kutuusa bulamu bw'abavubuka ab'enjawulo ne families ezimu ez'enjawulo ojja tusuubira nti kijja kuba kirungi ku Lwokutaano. Saa eno twegattiddwako sponsor omulala bwedda njogera kusonjala omuntu agenda sinako ogenda kwogera toyanziza senkyale bamuwadde byonna tujja bimanya Miki ndowooza ensonga ogiriko sijjako abawagizi bangi bayise wano era tali yekka gwewulira nga endulu tusirisiseemu manya embeera bagikyankalanyanga. Twagala okwebaza bulijjo tulaba videos eza Miki nnyingi nnyo naye omuntu azibeera emabega bamuyita Fadix era Fadix jangu obuze kubanza saagala videos zonna eza TikTok eza YouTube na buli wamu wonna mbebaza olw'okumuwagira Miki mba muwagidde nze bwe muwagira Miki mba muwagidde nze era bwe muwagira nze mba muwagidde Miki so nkoola abantu bonna abali eyo nga 10 omwezi guno ku theatre Rabonita olunaku Lwakutaano Kosancha noso mbayikoola mwena mujje tubeeyo era mujje tusupportinge Miki Sims tufani tulabe nga ate tweyongera mu maaso mbagala nnyo. Njagala nsooke neebaze ttiimu Spice Diana ababola mbadde nfuluma ewange kumbe Diana yantaddemu amagye gonna gankime mwana mpulidde kyakabi nnyo mwana mbebaza nnyo okusookera ddala buli muganda wange atutte obudde bwe najja leero ku koozi yange neyanziza nnyo Katonda akuwe ky'osinga okwagala avudde ku TV avudde ku radio azze ku lulwo ku transport wo neyanziza nnyo. Njagala nsooke njogere ku show yange The Best of Miki Sims Too Funny. Nalina okukola show mu Gwomukaaga ne Alex Mwangi loza kaleero kimanyi meeting walingamu naye waliwo ebyataggwa bulungi of course nensalawo postponing so nali nino taposta naye nga baganda bange bakoze nenindako bamale show yange okusookera ddala nze nkikkaatiriza mbu tukolera basponsor abakabi bangi kikyentegeeza bwe mba nina Buganda Kumbucha bwe mba nina Simba Automotive bwe mba nina Central Properties bwe mba nina Trini n'abalala nga nze baba bampa akasente nga Miki nga mbakolera nzijeeyo ntya akasente ak'omuvubuka ali eyampagira naye aŋŋanyirwemu ng'omuvubuka. Show yange saayagadde giteekako kigambo charity naye nga amazima ya charity. It's a charity show. Njagala kuddiza eri bantu. I have a humble background. Nze ndi mwana akulidde mu bazadde ne ku kkubo. Manyi obulamu bw'okukkubo we buluma, manyi obutabamu n'akasente we kiruma, manyi okubaamu n'akasente we kinyuma. Era manyi aso bwemenya. So nze nga Miki basponsa bange bonna nga ye mubalaba mbasuubiza era mbalayirira abampadde ssente tebawera wadde ababiri naye abasinga we bampa ofa y'ekintu kyensobola okuddiza omuntu single mother oyo ali mu Owino muganda wange ali ku Haamu ali wange abadde asuubira oggulayo akataka naye nga nsobola okkamuwa ku lunaku olwo ne musanyusa but again naavawo ng'agamba sobola kikiriza nfunye ettaka sobola kikiriza mpangudde eggaali sobola kikiriza mpangudde bodaboda ngenda yiya ssente nga ne ssente era ze ŋŋenda okukola ku mulyango ŋŋenda kuzigaba ku lunaku olwo bano bino si bigambo njagala mwenna mubeewo mu kirabe ŋŋenda kuwa buli maama avudde mu Owino avuddeyo wansi lwa nsonga nze maama omu ye yankuza mmanyi fiizi waamenya ne bwe mba nkozeyo akasente buli maama akiri ne muwaayo $10 oba $50 ndowooza akiri nange ebbanga abantu lye bampagidde njabba nkyusizza ku bulamu bw'abantu kyensinga ofaako abantu bwe batuwagidde okutuuka bwe tuli bwe mba mu mmotoka nga ngivuga ŋŋamba emmotoka eno evudde mu likes z'abantu emmotoka eno evudde mu views z'abantu mwe abatulaba bano nabo ne batulaba omuntu newoba ne waako omulungi naye ng'abantu tebakuwadde time no one will ever take you serious
naye mukwata amasimu gammwe ne mutulaba. So nze nga Miki nasazeewo ne ŋŋamba nziriza nti abantu siina kashi nange siina nnyo, piki njeetaaga, ettaka lino ndyetaaga, amagaali ndyetaaga, miliyoni 10 eba ze ŋŋenda okugaba oba 15 nzeetaaga, naye naawe ozeetaaga. I believe bwe nkola kino ŋŋenda kugula favor esinga ku gye nnina kati eri abantu, era nange ŋŋenda kufuna emikisa lwansonga buli muntu anaavaawo ne bbaasa agenda kunsabira mikisa, ansabire mikisa. So ekyokuzanya ku stage kyemanya abantu kye batunuulidde ennyo, Miki bagenda kukola ki? Miki bazzaako ki? Bazanya video ku gundi. Bannaaye mujje ku stage ya Fenoni efaanana eya Conscience, efaanana eya Fali Ipupa gye yalina. Nze TikTok agenda osooka ogikola mu Uganda. Magic. So mujje baganda bange mulabe magic. Oh, ako kategedde. Alhamdulillah. Naye nga baganda bange nsaba omwana ali eyo olwokutaano luno yenna ali eyo weetaaga tiketi yo. Tiketi zifulumye era nga tiketi woba oziraba kuliko winner ticket neeyo. Tiketi bino ebintu waliwo abantu abagamba ettaka eryo baba bafere babigabanga bafere, kyova olaba endagaano nagaye bagindeetere, piki nammwe nenjibasaba njirina, amagaali ngayina, school fees naye ŋŋenda bba naye kuba ku lunaku olwo. Kale ne wemba wa kisiraani ennyakiri nja kukolayo miliyoni 10 ez'abazadde. Tukutuku teriiko, tulina Yuga boss ajeetaaga. So baganda bange kyakabi tiketi eriko wina neeno. Kati kyojja okukola bw'ogula tiketi kano okojjoleka mu Bawel ku show kuba it's a red carpet experience baganda bange. Kano oyingire nako era tujja kujja omuntu omu mummwe ajje ku stage y'abalonda wina. Era osome enamba wematchinga neeyo oli free okuba enduulu wekasuke ojje ku stage tukuwe ettaka lyo, tukuwe piki yo, tukuwe eggaali, tukuwe school fees. Eyo baganda bange.